weewaawo sigenda kuwoza lujerengo bannasingo lwe baawoza baali 2,000 nti tunaasula mu kiyonjo basebo ne bannyabo lugaba abaleetedde kubanga munaatungira ku luwuzi nga bwe ntera okubagamba ezitali ntunge ziwubira kale ekiruya ekingi kite ekiruba nange bwe ntyo ntuuse wano nensanga omusiri gw'ebinyeebwa omusiri gw'ebinyeebwa nga guno ogukyali omuto tuguyita akateera mu lulimi Oluganda era nga gwe gwavako olugero olugamba nti okwesamba akateera kikafuula ekitokolo naye sigenda kunyonyola mu makulu ag'ekigambo ekyo kisange mu kitabo OLULASANGEYE ekitokolo kasita kunyonyodde akateera bwe kava mu kateera kafuuka ekitokolo katya era ekitokolo ekyo kye baali bategeeza kyekiki kale nno wamma mwe mweyolodde mukuse mirembe munaawonga mugalamidde kasita galamidde tabula gwatta emanvu ettembaala nze musisi bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowo munyogwavu atalina mazitali andisaava kubanga ndi mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja olulimi Oluganda ate era Ssaabasonyiwaalo Kaluwoomya okwetooloola Ssengendo na bulamu mbaagaliza ekiseera ekirungi n'okuyiga n'okumanya gabanako ne munno ku katambi kana ate naye ayige ekyo kyabadde tamanyi awo tuba tukuuma olulimi awangaali Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.